Genze tweyongeddeyo busunju ye wali abenganda abasobeddwa ekane mu kibiro omwana EYASIKKA okubanga kidde ettaka kitabwe yabalekera yika 10 alitunda takomye kwekya komiwe mabega nakakana ku malalo n'agasenda n'atunda n'ennyumba ey'ekijja nayongera okwesanya yabatwala eyo obukuwa emiti yanagi yabasuula eyo gye yabasuula n'aleka eyo bonna n'abatwala baali akuseminti yabakola bwati mukakutiya bwati n'abateeka mukakutiya n'atwala n'ayiwa eyo. Abenju y'omugenzi Serumpanise Israel wamu ne Nakasi Rosemary basobeddwa ekane mu kibira oluvannyuma lw'omusika lwa Israel okutunda ekibanja ekiwezaako yika 10 ne wasigalawo amalaalo nagate najja n'agasengula. Tutuuse ku kyalo kino era tusanze omu ku bawala b'omugenzi Serumpanise nga yenna Mugabi Janet ali awo bimusobedde n'abaako bwannyonnyola engeri gye baafunamu ekizibu kino n'engeri gye baatuuka okuwaba ku poliisi. Bwebale tuleetera nkuye Semuyu David kati bakedde kunca ne bayita ewange ne Yasini ne bambuka ewange banjiridde mita box bazzeeyo ne basala mita box era bano bagirabye ne basala mita box wano twabayise ne bagaana okujja wano. Poliisi yaffe mama twawaayo dda ssente tujja mukwata nga ne lockdown tannabaawo yazikula abafu gwe musango gwe twasooka abafu bakadde baffe n'abatwala n'asuula eyo kaakati ne tuwaaba ku poliisi batuga muleeta ssente tumukwate ne tuwaayo emitwalo 5 kyokka bwe twaddayo osi yatugamba ssente zammwe muziraba sinnazirya nzoli tetumulaba. Nakasi atulambuza amalaalo omusika ge yasimula n'atulaga we baaziika bakadde baabwe nga mu kiseera kino omusika kigambibwa nti yabaziikula n'abatwala ku lw'emityana nga yabatwalira na mbukutiya. Bo twali tubaawudde kaakati ekyemmanga wali oli waayimiridde we waali baganda baffe bonna n'ono ayaguze eyagula ekitennaaka wona babadde bafu kino kyonna ekibangirizi kyonna kibadde kyabafu. Ogwo omuyembe gwe nakulirako nga tuli emiyembe tuli bato we twatuulanga ogwo yagutunze tutujoga kwa kikaaki era mulaba ebikondo bwe bayadde bigenda paka waliwo yaziikula amalaalo no tujja kaakati we babisaze ne mugundi we ne mutabani we owulidde yani yabatunda yatunda ye lubo wa Isirayiri ate taata waffe yali Isirayiri Serumpanise. Ssente w'ekitundu kino Nyanzi Robert ategeeza nti zino nsonga za munju era nga basaanye zimalanga abooluganda nga n'abenju eno baamubuusa omusango guno wabula n'asuubiza nti ensonga zino za kutereezebwa. Kati ensonga z'abantu bano nsonga za famire enkwata gitukwatamu ensonga za famire si enkwata gitukwatamu emisango gy'abantu abalala kuba eno famire eryetya eryemu baaluganda abooluganda baba n'omusika waabwe abasikira omusika waabwe abasikira kitegeeza bo taata waabwe bayalama bateyalama ye abasalawo nti yakola ki yabasikira baba balina okutuulanga famire naye ensonga z'abantu bano twatuula baasooka ne batubuuka. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt TV Omunnyo. Bwe tutyo tugenda omwana we